ayiwa ebintu byonna bannange omuwala bw'obalowooza omanyi nannika n'agikwata mu kanaakalenge ebyo bibakoze n'oli olaba wabaddewo akatambala kakambi kasiifu nga nakazinga omukazi n'akasimulula mu busumuluzi wate omukazi amugambye sirabye ng'okasumulula sirabye ng'okasumulula n'akuba sheekaaku ekirungi kye bannyambyemu nze badde nkanyuzemu bikanyuzi naye babimpaakingidde omukazi aŋambye ngenda kukebera mmale nkupaakingire oli oba bamutise biki ebibe babimusuuzizza essimu ne bazimuggyako n'amuwa essimu empya n'amala n'amuwa n'ensawo erimu ebintu ebipya n'amugamba ngo amukoledde shopping era ensawo eyagambye zero n'etamanyi na biki birimu nina n'omulala gwe naleeta bw'atyo naye nga katono agw'eddalu ng'agamba bamugye ku sinki nga bamugamba yera manyi bamutwala wa mukadde mbweno gye babeera bagenda ewaabwe yagenda olaba bamutuusizza ku airport omukazi yeesobbeke to yamugamba jangu tugende batuuka muto yamugamba jamwezi engoye yambala zino nga yamugulidde engoye empya zagenda okwambala n'ensawo n'oli bwe bamukoze buli kimu n'amugamba ebigatto jamu oteekaawo biki byambala omuwala yakaaba omwana yakaaba n'agamba mbukale ndeseeyo simanya sente zange mu nsawo engoye zange ebintu byange byonna olumaze nga ngamba ebwerukubaizikota naye eriyo toyiyayo n'ebigo oli asheekinga nga ngamba yingira mu kiyigo olaabe namugamba gwe nnyabo nze mmaze okunaaba nangamba madamu andeese kukebera ogenda kuddamu onaaba mulundi omulala namugamba ogenda kundaba nangamba ekiyigo tukiyingira babiri nze naawe oli mukazi nangenda omukazi tulinga ba sisters tugenda kunaaba babiri nze sigenda kunaaba gwe ogenda kunaaba abantu abo ekibadde ekikulu kyakulaba bwerere nze anti mba namaze okunaaba era wandituuse ng'ojjamu ngoye omukazi tutuuse mu kiyigo ne mugamba nkubulire tuli mulamanza nti haramu nze tugenda kundaba naye wabula waba madamu akugambye onkebere ngenda kujjako engoye nzije mulumulumu nga wendukuwa naye nga lwenzijjako wompola ne mugamba kati ngenda kujjako bulawuzi ntunule eri omukola kaleega nyambale nangamba kale kikiina buzibu nejjako bulawuzi nangamba madamu akugulidde engoye ziri ezo wagula sizogenda okwambala zezino najja nazo mu ngalo nenzijamu bulawuzi napeeno akaleega kange kabaddemu olwedde nga nkyusiza akaleega kange mategedde nti ngenda kutambula nga katukula nangamba nako kajjemu kajjamu namugamba ate nzijamu kakiko kalimu ki nangamba nako ngenda kakebera nekajjamu nemugamba mpa akalala nyambale naye abo abantu bafaaki ngaera omukazi yangulidde obuleega nampa akaleega nenyambala nakwata akaleega mbu nakafunyulula abula kajjamu sipongi nabiki byonna byonna kazikazi abula katagulula nemugamba mpa empale ey'okungulu nangamba jjamu empale nemujjako eneyokungulu nemugamba leeta nyambale nangamba jjamu ey'omunda nenjijjamu nangamba sitama ku toyota waaze nange namugamba aza omusitulaze gundi basagala agenda bweru nangamba oteekwa okutawaaza ndabye ennaku kino kibadde kinene ekiyumba kyenasooka okukola nakolamu emyaka ena naye omukazi we natuuka okugenda yangamba bugambi paakingi otawaaze nendawaaza mukiyigo badde tali tissues namugamba madamu leeta tissues nezimuleetera nenesimula nangamba siimula bulungi okale bulungi nesiimulanemugamba kati nompa empale yange ngizebu nangambye notogenda kujambula tufudde bagisigaza bagimpadde mugambye ekyange eky'Uganda ngenda nakyo nangamba ngenda giteeka mu nsawoyo madamu nga yaguze oli omukazi yakoze shopping buli kimu nampa empale mugamba nensubira okubada empale padding nangamba tekirina buzibu sigwe ogipaddinga leeta empale ngende engikupaddingempale nagiteerako paadi nagindeetera nangamba enviiri
enviiri mbadde nzisibyemu kawuzi naŋŋamba kasima olwengo ogamba mu nviiri ate banina kye nateese omukazi atakudde omutwe naŋŋamba kati andeetedde kipaafu oda naŋŋamba kati zisibe bulungi ne mugamba mpa ekisanyirizo kyange kigeri kindeetere omukazi yangulidde n'ekisanyirizo aleese ekisanyirizo nenze ngamba notegeera tebutegeera bulungi era we mmaliriza nenvayo abadde ne muwala we naŋŋamba olaba we namutumye olaba waali simaati naŋŋamba onyenye mashallah naŋŋamba kati ogenda waka naŋŋamba ebintu ebyo wabitumya ku ssente zo naye togenda kuzisasula nabisasudde ku bbiiru yange era buli kimu ekiri omwo toyina nakimu kyogenda kwambala byonna nga wabitumya nabireesa naye togenda bisasula togenda byambalira Uganda naye nze nakugulidde byogenda okwambala ngaodde ewaka naye nga bafaaki ne ka simple shopping ebirala by'essamutuma n'ebirala byaze nabyo natika naŋŋamba wajja oli mupya era njagala ogenda otandika obulamu nabintu bipya kyova olaba buli kikadde saagadde okyambali natika kyokka sizze mu nju ye sizzeeyo mabega waliwo gwe naleeta nga byennekireesi nga yasuuva kugambe yajambala ndooza neyebikakatamakiyakaye tebamukebera bino olaba nange enju eyasooka omukazi yaŋŋamba naye nga abaana balisikinga mazima ddala watya omuwala bwakugwako ngobyennekireesi ye nga yasuuva galo gebambala aganene mu bulago nga bwe bakebedde bagambye gwekugambye naye era afulumya ennyumba ku madaala wansi abamu simu baziyiwa abamu simu n'atamugulira mpya naye n'agiyiwa yonna waliwo omulala bayiwa simu ye esimu zibadde bbiri kati emu yo mbadde sigikozesa nga nkiteekako buteesi alamu endala nga nakagigula mu wiikisi bbiri emabega emu ebadde mu password emu nga teriigije mu password mbadde nekola tiktok naye oba mukama muzimu ki ogwanjogereddemu nekina nekwata galale nengiyiwa ebifaananyi byange nembisevinga ku Facebook private nabadde ngaoba ayina ekinjogerera mu galale yonna nga ngiwe nesimu eyokubiri nga teriiko kintu kyonna omukazi n'agikebera namugamba madamu wange simu nga teriimu kirimu namugamba ogikebedde bulungi namugamba yiyo gikebere simu teriimu kirimu koye nagamba mashallah hero nafusheefi gyowange naye nno okugaye babadde banjagala waliwo bambi n'ayambalidde ku kisaawe ky'eruyadi ate mukama we yamutunda mu kiyumba ekyo mwabadde yamugulidde olugoye nekanika n'akaleega n'engatto zajjiddemu bali bamugobedde mu biniigiina mu biziina n'abakubira n'akubira oli n'amugamba jangu ndabe kubango gye bwegenda ewaka sente abadde naza myezi 7 yaziba mmiri naye mazima ddala okkiriza otya okukola myezi 7 nga tebakuwaolabanga n'omwezi ogumu bagano zisindika zimpe mu kaashi bwotezimpa mu kaashi nteeka ebikola wansi ati abadde azimuwa mu kaashi kati sente kati abadde ayagala ono amuwe sente olutalo lwavudde kuva misana ne bamujja n'awaka ne bamutwala ne basigala mu nnyumba ne bafuukula sente bwe batazifunye ng'ono yagenze nazo ne bamulumba era fast cash money gyenkutte yeeno gye bampadde mu kusembayo olaba nezi order ze nakola nazikola ne mbagamba mujja kutema ku musaala balansi bwemusinga era ekisawa ze nakyo omukazi wattu mu ngalo naye nkubuulira abaana bajja balina akaleega n'ennika n'ekiteeteeyi era bwe tuvuddemu eriyadi n'agenda mu ttooyi n'ayambala biri n'abiteekamu ekisawo n'abisuula awo kati nno abaya yo abaya twafuna obutakkanya nenjimukanyugira ne mugamba sijagala nga tuyomba n'asaba awo ebintu bye byonna yali yangulirako dde ebintu bwe twayomba nembikuddeko yabinangira kati bwe nabimuddiza n'ayagala obbigana ne mugamba sibyagala naye ate era mugezi yangulidde ngaeyo byennyini naye teyazizza biri bye namuwa kati naŋŋamba weetaaga abaaya nemugamba e Uganda tetwambala abaaya gireke naŋŋamba naye omutego ogenda kulika kuba mutabani wange yagenda okuvuga tajja kulaba mutwe gwe nangulira
mpulira bino nangamba bino birungi e Uganda ne mugamba bino tebirina kuzibu e Uganda naye abayansi sijagala ate naye akubye naye amanyi bali bakubyeko surprise ng'obadde ojagala nze bulijjo Sara gyensaba nga ngamba singa nakazi onokutakubagana yekyanga nangamba muwalabu lwatiyoddewammwe nga ye Sara yokka era nze wakiŋŋambye amanyi abadde tali surprise wabula omutima gusanyuse neŋŋamba Mukama Katonda leero zzeemu essaala yange kugambye babadde bangi mukazi mubi bwe basabye simanga miliyoni 2 simamu emitwalo 5 bamuwe ensawo n'ebintu bye byeyaguliramu n'abagamba mu bisigazi ensawo ze bambimbuye yazigula emitwalo 40 ne shopping we bamugambye sasula miliyoni 2 nzange tekyekyangana okugula shopping omungi kubanze nali ezo ze weegulira n'ebintu byo byeweegulira kakati ate bamusabirako nze nali ntumye kasawo ka medium eno ntono nali ntumiza medium naye wakampadde ako akasawo neŋŋamba ne maama online kano kebaleese kumbe ndowooza nga ye yali amanyi ebijyamu n'agula mu sayizi eyiye ng'akimanyi yagenda okusasula naye anyway yadde abadde antunyanga mpisa bulungi naye ate ku mutima mpulidde essanyu kuba ampadde yadde bitone naye ampadde kubanga nze ka shopping akatono ke nali nkoze kali kamalawo emitwalo 6 naye kati ejo wabanga yabisasula ate ampadde n'omusaala Mukama akakazi kange tekalabye nawe mpise nga ngenda kansiibula saawa 9 ogw'ekiro tekalabye kalabika tekagadde kulaba kukaaba yakabye ekiro yakabye okuva saawa 5 mpaka 9 nenze obusiga bwabwe sibwesiga buba bwa kirogwe aba ayagala kwakulaga gwe nti nakweta baba kale awuliramuko obulumi endogo yemukolera gwomanyi omuntu okuba nti webaka abadde nga yebaka saawa 12 ekyo kyonna ng'abeera ku ssimu ate kwenula mangaani 12 n'avaayo 12 kitundu saawa yakusiibulukuka amanda siibulukuka n'alukagaana anaaba amaaso mukazi omufuba byebimulumye kati n'agulamu awo obuntu anti lumu yaŋŋamba saagala mba naye nali njagala omwana w'omuwalabu ng'omwana oli ne wakekema nga alina kyenkola nkivaako mba naye nga njagala omwana ng'omwana ne waazuukuka mpitira eri waggulu ku madaala nambuuza oluwa ne mugamba ndi eno bwe mba ndi bize ne mmuleeta ne mmuteerawo akatebe awo ku sinki nenjoza ebintu naye ne mugamba kamalirize tugende tuzanye nga nabo balaba enju mumwagala n'omukazi bw'atya ku makya naŋŋamba saagala mwana we bannaye nayo ekyo kyekyaviirako n'olutalo okutuuka okuntikka ne mugamba nga kulwaki simwagala ne mugamba kimanyi nti nze happiness y'omwana w'omunju muno bwe takwagala omwana w'abaana ali abamulimbira mu linnya lyange byogenda ozanye ne gundi waba buli kimu naawe ne bakugamba mugambe woba tooli tegitituzanya teriti omwana ng'omanyi omwana buli kyakola bamulimbira mu linnya lyange naye nayo mugamba nze saagala kummanyira kati oba ogamba simwagala okuva na leero kamuviireko bannanga omwana yakaaba okumala wiiki namba anti nga buli wajja ateekako ebanja wamalanga ddayo agamba maama we yatikawufu mukanga kyamuluma kati leero wabadde ampa ebintu aŋŋambye bino ebintu kuwaŋŋamba olina omwana bino ebintu bya mwana wo bimutwalira nemugamba oke naye omuwala buto munyongera kati biri eyo biguluba n'emirimu nabadde enjoleza enkuku y'engoye nsanyuse kuba yeesinze ŋŋambye kandabo bamunaazibunula okumanya eri ebyo byembaddemu ebadde ebi negaana lwinyu ndowooza ne batya emirimu ne basalawo ne baleeta mangu omukozi nagaana lwinyu ne wayita omwezi gumu omukozi najja manyi omukozi okukola omwezi gumu n'agaana okukola yaŋŋamba ogendako nze ye ne mugamba bakuleese nagaana lwinyu bakuleese okola yaŋŋamba nze nenju sisobola kugikolamu ku munene bweruko naŋŋamba gwe ng'oli mukazi enenju ekolekamu omuntu omugamba agikozeeko omukozi n'agenda ekyo kyekyampa n'okyokuyiga neŋŋamba ekitegeeza nze nkangadde kuba omukozi yakubira ofiisi n'abagamba eno enju nnene sisobola gikolamu nze kava mulowooza nnimba mudde mugiramu
Okusingira ddala iyo video ngiteddeyo abaana abakomawo mubeere beegendereza nnyo osobola okisharingirako munno n'afuna ekyokuyiga. Abawalabu bakubira ddala abaana engalo babasonseka engalo balowooza abaana besonseka earrings oba balowooza abaana besonseka goodi waabwe mu bukyala simanyi oba omuwalabu alifa alaba kati. Gwe munno n'omusonseka engalo be bakuza enjala ezibeera ng'eki munno n'omusonseka engalo. Mazima ddala mukazi munno oba ofa ki naye mazima ddala. So baddiya mubeere beegendereza abaana abakomawo mubeere beegendereza abalabu abaana babaleetera basirikale babaleetera bakansela babacekere babakebere okulaba nga toyina kantu nakamu kogenda nako. Nyongera bakubiriza mujje mbuke nga obudde bukyayite muwulira ndowooza muwulidde abaana bamu babasanga na ku sinki nga tamanyi nako nti oba agenda. So obeera wa bookinga dda kiyambako bw'oba bookinga dda kiyambako olukusuulako bati tiketi ng'ontegeezako obutegeeza nti jja nanzija ng'osanga ndi ku airport nakulinze dda. Jjukira teri boda teri bus teri taxi. Kati abaana bagiddemu finance kiro ssaawa 9 obeere ku airport empewo ekukoma nti jjukira enkuba yeetonye ennaku zino empewo ekufuuwe ate ku airport jjukira ali empewo nnyingi akageriki walinaanye ennyanja. So mubeere beegendereza mikwano mubeere beegendereza osobola okusharingirako muno nyongera bajukiza jana airport pickup tukola airport pickup services zaffe nnungi emirundi gyaffe giri wansi ddala tulina free wifi tukyusa n'essente teweerabikira okudda n'essente zo twesige ne famire tugirambuze airport bakulabe ng'olandinga n'ebirala bingi nnyo. So mubeere beegendereza bamikwano katuyengo ne Rama yagudde mu mukwano ne mukyala we kye beekoze ku live bannange bino bisaana kulabako. Watch to the end togenda kujjusa ku myaka emito. Ekisooka bano abaana boolaba batiktu tebalina mirimu. Ovanga ku muntu gw'ogenda okwegomba kyokka mufuna abasajja abategeera. Omusajja ategeera nakwana nga muvubuka muntu mulamu n'omugaana mb'oyagala tikitooka. Ono gwe weegomba talina mulimu alinze kalango akalango yekatabaawo tabaawo akalango yekabaawo abaawo omuntu alina omulimu akola nakwana n'omugaana olw'okuba oyagala obeere kwona amala okuba akalango okufuna. Kati gwe bulamu ki bw'oyagala mazima ddala bakazi onoonya ne kye baagala nga tokiraba. Ngenda kuwa example ya Awula Mulungi. Awula Mulungi oyo waliwo musajja wa taxi bamuyita Zisa Busolo. Taxi ze zonna ziriko Zisa Busolo. Musajja wa taxi oyo ngamba njagala ekyo kya Awula Mulungi okinteerewo. Ngenda nnyingira Awula Mulungi akabox ne muga Awula Mulungi nno. Musajja wa taxi akwagala ate mugagga alina taxi ze 40 mu kibuga bamuyita Zisa Busolo. Munnange omusajja wa taxi ng'alina ssente ali ready okuteeka mu Awula Mulungi ssente zonna. Awula Mulungi olw'okuba yalaba omusajja akuba ebikalu balwaki ba TikTok baagala nnyo abasajja b'obukalu. Phoebe bawa mukubi wa bukalu. Baby Gloria bawe mukubi wa bukalu. Bobo musajja b'obukalu obo ababalisima tebaba na ssente. Awula Mulungi ayimira ku musajja ow'obukalu agenda amwagala okuzuula omusajja amaze muwa lubuto ng'omusajja musomesa wa SST. Kati nno bakamupromotinga ku Bwedimaster. Nenga oyo gwolaba badde musomesa wa SST nga wolaba class monitor class teacher yeddala lye yaliko n'ava ku bwa class teacher ne bamuteeka ku Bwedimaster. Si directed master laba wafuna olubuto Awula Mulungi ajja nkabirira lwama nje nsaba ku buyambi ne mugamba Awula Mulungi nze yakuwa omusajja wa taxi Zisa Busolo n'ogaana Zisa Busolo n'ogenda n'omusomesa na mugamba nkutadde you people mubuuke. Obuzibu abakazi mwagala nnyo face ennungi ne mutafa ku future. Future yawukana ne physical appearance. Physical appearance erimba future terimba. Physical appearance si ya ddala future ya ddala. Physical appearance bagifakinga. Chovola bo muntu avayo munalete motoka okuva mu bondi nga bagibanja. Goloza abana bonna ba TikTok amamotoka gaabwe baba banja abamu tebalina na zip permit. Tebalina na zikadi baba banja amamotoka bagabanja naye gwe n'ogamba nfiira ku ono olw'okubanga physical appearance owa vitizi nakwana nga wani atula mu olwo motoka lwo weerabidde nti ono gy'alina bagibanja ate oliiye
eyo ye future terimba TVT ziyiye era yaddala yakakasa ne kadi agikulaga kyokka oyagala ogende n'ono atalina na kadi nga bamubanja ssaawa yonna bagisikola bawoogwa mu mbi ozaalidde omufera omwana. That's why my wife, she's proud of me. I don't fake life. Bavuma akamotoka kange nti kasiyenta ke kaffe. Nange nandibadde mulaga Range Rover ne bagisika ne namulaga eno. Bino bya ddala nze nina future, tulina future. Mbabuulira omujja kuddaawo mutusiruwalireko mukazi wange namukolera n'amaduuka gaago bino si byakulimba gaago wuuyo yakedde dda akola gaago wuuyo yaguddewo ddaliiryo limu abiri ate amanene ddala ate nga tapangisa wuwe waawo wuwe tapangisa era namusuubulidde n'omucere yaŋŋambye hani nsuubuliraayo omucere gwe gu butafeekinga bulamu guugwo mucere gwe naguguze namusuubulidde kati nze gwoyita lwasama ekyana kyasama ekyana kiswaza munnange obulamu si bwe buba nange nali nsobola okukuba amapiyano nange nali nsobola okukwata iphone neneemoola kati laba omukazi we muwa future namuwa future muzinyi w'amapiyano kyasobola okukolera business nakolera business mujajinga nnyo bagamba mukazi wa Rama alabye gwomanyi bye mukoledde era alabye kuba yalabadde era alabako biki byenkoze negwe nofa n'obuvubuka buno okwagala Rama njagalamu ono gwo bulamu munnange siwe butyo we buba kyova abasingle mother they can tell you a sad story about them bwe batyo we baabanga nayagala omusajja agenda okuzuula nti omusajja mufu nga it's too late amaze n'omuzaalira omwana ate omutuufu nga yamugaana. That's why nze siwasa second option siwasiri baby sokojje kamuyite baby wange sokojje nno twanyize saasuze waka sokajje tuyoge bale ndia kuwaka luka mulungi wasuzote lwaki wanneeragiddeko ekyo mulwadde wabeera gwe ne weeraga bw'oti omuntu akufaako gw'otayagala nina empisa embi tokyusa mulamwa nenkwekubako nga nkwekubako tonfa mu ntebe kati osenekaki omanyi wali onobyeko abantu bakulabe bakukime omanyi nti sitegere nti oze mutebe tegedde kumaki olagezi kulimba tegedde kumaki kankwesonyiwe nanyize nno nanyize soko netondere wallahi nanyize netondera wallahi nanyize siganye wabadde mulwadde omuntu akufaako yaba omubi bwe sikufaako nakomyewo saawa mme nendya emmere wabadde mulwadde nenkufaako nabadde nkufaako obufingo neeragira ekiro saakufuddeko ne weeraga noŋŋamba tonkwata nako nensula mu ntebe n'otanno nayo gwe wanoova mu buliri sikunona gy'oboola etegeeza nange wenyiiga naye wonyiiga kale naye wonyiiga nga mala kuŋŋamba tewali buzibu genda fuluma olaba nze mba mbuliri nfuba olaba nti mbamu nga munyenyanyenya omanye nti nfuluma naye gwe wavuddemu osinise certificate wallahi oyina empisa embi
Kale tewali buzibu ogyagikozesa ainerengosa friji nawe ya motoka vaako givenako va ku spray yange tegira mnyumba ya muno genda ogule eyiyompa ogundi muzonoona bwonoonyo ogikuba bukubi gwe nga togikekkereza mwaŋŋamye n'okunnongooseza kumi naleese omuceere gwe wagula genda ogulabe gwa bbeeyi nno ogulabe gwa bbeeyi ate gulabika gwe gumu naguli naye gwa bbeeyi gwe gumu omuceere gwalinnye gwalinnye so kunywa mpaanemu mpaana byonna byonna gwe byondabako ebirungi wangi naye nawe empaana ebyaddala bawaana bate mpaana ebyaddala nze sikuwaana mpaanaamu wallahi mpaanaamu wangi I love you. Really? Yeah. Wow. You're beautiful. I love you. And I missed you at night. At one on your mountain. I missed you still. Nakumesize wala yena mpulira nga labidi it's too late. Really? Linda ko champana nawe weba twebawana wabula nno gwenze mpaana ndi mulavu. My babe. Wangi. Ebyo mbimaze kantwaleko. Nange kale kankuwana. Nyonyo. Honey. I love you so much. I love you more. I love you, Father. No, I love you, woke up. Nkunyuza. Yabona mkazi wangu. Mama sana wangu. Beautiful lips. Kati akatimbikoye kati. Ate nkuwana. Oyina obunyamatama. Oli mugumiikiriza. Mbambi oli mugumiikiriza. Mwale kumumiikiriza. I promise. Sijja kugattako. Wadde tuwasa abasajja bana. Manya abakazi bana musolo. Sigenda wasa wakubiri wakusatu wakuna kuboko enkoma. I promise. Sigenda kugattako sigenda wasa mukazi mulala yonna nkoma kubi. No one's a single book. You trust me? Senda. Mwana gwe bala. Siri sure. I know. Baga mama nsimanya nayenda kumakiri. Never ku byobusajja obikkirizamu. Bakira kinzizaamu amaanyi nti tinkola. Bagenda kugolira sigenda kuwa nange manyi twasalawo okugirako obugeze batwe bebe non siina maanyi omukono gw'omweru ndi mweru golowooza ndimu olaba abakazi bwe bali bagenda okufiiriza omuvubuka omulungi omweru totunula mu kamera saaba abasajja beeru badage olaba bwenfaanana bali bagenda kufiiriza oluvubuka olulungi olulabika obulungi si bwekiri mwana gwe omwana waffe ali atya muleke yeebasi genda omuwe kano kakiiso okamuteekeko oti omugambe dadi akwagala nnyo tekaliiko ssente tekaliiko ssente kanzikuteekeko ogenda ozimuwa omugambe mwagala nnyo leeta
nziteeka wano wosowoso zitambuliza wano ozimu Gino oti anti gira bwe bati. Gino oti. Wala isiziza. Ozimperede mu kamera ng'ensi eraba. Nga buli omu alaba. Nze nakola ddala. Siri. Kubira musiraamu aleete enkoko. Olinako airtime? Kati mpa. Ate nkugambyeko nti musiraamu ssaaze mu. Okimanyi enkubanja ez'omuceere kati mpa ezange. Mungambye ekyaganda. Naguza omuceere. Kale twala ezo mpa ez'omuceere. Jawali buzibu mpa ez'omuceere. Tompa. Ziguli gwa mitwalo aga. Otwala 5 mpa 2 kale tuzisigaze. Twala ezo mpa 2. Saagala. Njagala 2 gange kwata. Aganye sente. Kwata. Ompa. Gatake 15 mpa 2. Bano bagamba twekiisinge mu kisiibo nasiibye envaako. Nasiibye. Leka naawe tonkwata tondeepinga ye kuva ddi nga abakazi muleepinga abasajja ndeka ngenda kukuluba kasitoma bo Siri gyali. Baby ngenze kantwale ngenda giza. Baana mmwe kamba siibule bannaye ngende nsirina mirembe omukazi antulugunye era I want to be your house girl. Tetwagala bawusiga. Nenkoyo okuzunga maze nenkulaba. Nkoyo okuzunga waddawa wanchawa nkoyo okuzunga wane bana abantu baagala ebyekisiru. Era babeerawo wala binene byalava ebyekisiru mwagala osanyukira lavu z'abanna mwe mwadiba bino we mubikola bababa mu basajja bamubi bakola bibazira. Bibazira. Bannange omudibo guno muliwo kusudiya laavu z'abalala mwe temusudiya zammwe leeta bebe wange musituleko ajagwa omwana bagenda mujjamu mu live agenda kujja mu live bagitwa we Kyokka bannange musimu ne buli muntu asana nagwako mu mukono era buli muntu asana nafuna ku zadde kuba omwana anyuma ate ne laavu enyuma nenga nebaza mu nabala video yange to the end ni mulabula nga tumuskipinze mikono ndi musimu sa katonda babye musinga okwagala Ocean Media ko chali subscribe for more Jana Airport Pickup mbalinze badia muje mu booking mu bungi mundago mukwano mu supporting mu nesige mikwano sitsere mwendo jiri wansate ojja kwa WhatsApp tubate tusola kulemerirwa jangu WhatsApp tubate tusola kulemerirwa kwano mwabaga mabasi je ziri badia teziriyo mwakawuli abameka batambulira mu basi nga zibaje ku airport ba sweet so muje booking ngo budde bukyali Jana Airport Pickup inze mbalinzi munesi gemba tambuze kulayisi togenda kujjuza muve mbana ababaseera mujje tuteeseganye tutambule ku mendo jansi fabali bakubye ku tumanye embeera y'omuntu wa wansi munesi gemba tambuze Ocean Media ko chali subscribe for more updates like share and comment with a video kunyiga notification bell obenga notified binateka video empya